Mu kaweefube w'okumalawo ebbula ly'emirimu mu ggwanga, gavumenti yavaayo n'enteekateeka y'okuyigiriza abavubuka amasomo g'ebyemikono. Era wano amatendekero ag'enjawulo gazze gatandikibwawo okwetooloola eggwanga lyonna mu nteekateeka eyagunjibwawo amaka g'omukulembeze w'eggwanga emanyiddwa nga Presidential Skilling Training Hubs. Kati ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezesebwa abayizi bano ki Uganda Vocational and Training Assessment Board UVTAB kisiibye kitalaga amatendekero ag'enjawulo okulaba abayizi abali mu kugezesebwa. Tulabe oba bye babayigiriza babikutte bulungi, babimanyi, babitegeera. Bwe tusanga buli kimu bakitegeera awo nga tubawa documents zaabwe bagenda okutandika emirimu. Ku ttendekero lya Mengo Zonal Skilling Hub e Kayunga otutuukiddeyo tusanze abayizi buli omu obwongo bumwesera ku byakuguseemu omubadde abazimbi, abakola engatto, okusiba enviiri, okubajja, okwokya ebyuma n'ebirala. Eno abayizi batubulidde engeri gye baafunamu omukisa guno na lwaki baasalawo okusoma ebyemikono. Omulanga gwa President Hubs zino ziyateekawo okutuyambako ffe abavubuka abatalina mirimu nenzirukirawo mu nnambiro ewa Giso nampa empapula nenjositalinga ne bazireeta ne mba namukisa mu bantu 12 nze yali namukisa asooka. Joining eno course kubanga nagirinamu interest ate like abawala banyuma eno course z'abasajja nensikirizibwa kubanga siri interested mu course like ez'abakazi. Bano batubuulidde nti ebbanga ery'emyezi 6 lye bamaze nga batendekebwa bayize bingi era balina essuubi nti byakubayamba okweyimirizaawo mu biseera byabwe eby'omu maaso. Najja sina kyemmanyi masina gyeddaada kyemmanyi mu bwongo ne bampa abasomesa ne banyambako okuyiga guno omulimu gw'okwokya ebyuma. Ngiza okwokya ebyenjawulo, wardrobe, modern stoves, amadinisa n'obuyumba obw'enjawulo ku kioski ng'obwo. Nsobola okugenda ebweru nensobola okwesettingira ennyumba oba nga ndifunye. Nsobola ogisettinga nenfuna ne pulaani yayo ng'omuntu waba nga ajjagajja okumanya pulaani nemubalira ebisenge byayagala. Bano basiimye gavumenti okuvaayo n'enteekateeka eno. Nze naye sirina kyemmanyi naye nvuddewo ne skiru ate ngenda kuvaawo ne capital batutereddeyo buli district miliyoni 5. Ebintu bino byo biri bya ddala kati nanze yava erugazi banarugazi buyukwe mbategeeza nti ebintu bya ddala era ngenda kuddawo nange ntandike workshop yangawo mu town. Okusinziira ku Arthur Arinaitwe okuva mu kitongole ki UVTAB, abaana bano baweebwa omukisa okuyiga eby'omu mutwe ku bwereere nga baggyibwa mu district ez'enjawulo. Amurekomendinga namuwa ebbaluwa ne bagenda ne ku town council ne basitampingako ntono omutuuze waffe. Kyolabira bano abaana bwe baba bayiga mu lulimi lwabwe. Bano bagamba nti ebbanga lye bamala nga batendekebwa basobola okuvuganya ku katale k'emirimu yonna gye baba balaze. Kuba kati bwe bafuna obukugu ekyo kitegeeza tebagenda kugenda eri mu kwengeera nga tebalina mirimu. Bajja kugenda bakole ekyo kye twagala. Balina essuubi nti gye bujja ebbula ly'emirimu mu ggwanga lyandifuuka olufumo singa abavubuka bettanira enteekateeka eno. Ogwa habu eno kukendeza ebbula lya mirimu President yashirowoozaako ng'alaba ebbula ly'emirimu bingi nnyo mu Bannayuganda okusinziira abavubuka n'ateekateeka puroguramu eno okulaba nga abaana bano bwe tuba bakuguse mu bino bye tuba tubasomeseza basobola okugenda wabweru ne bakola ki nabo ne bafuna kibeekolerawo. Batubuulidde nti waliwo ne ssente eziteekebwa ku buli disitulikiti abaana bano gye basobola okuddukira ne bafuna entandikwa ey'okwetandikirawo emirimu gyabwe. Nti bwe bakwabo wano osobola okuddayo n'oyita ku disitulikiti yo eri commercial officer n'oyunga ku sako zino ne bakuwayo akasente n'otandika nawo kubakola ki kebekoleddeyo. Amatendekero agali eyo mu 19 ge gatandikibwawo okwetooloola eggwanga lyonna nga we twogerera gano galimu abayizi abasoba mu 4,000. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.